Wanyukidde olunaku olwaleero nga kyekasiddwa nti abantu 50 be bayooleddwa mu disitulikiti y'e Luuka ku bigambo okuba nti bano baakwatiddwa mu bikwekweto ebyakoleddwa oluvannyuma olw'okuba nti bano babadde bagenda beenyigira mu kweyambisa by'amasannyalaze mu mbeera y'okugabbirira mu kuyingizamu obuwaya mu ttaka n'okubuisa obuwaya waggulu, era nga tukitegeddeko nti ekikwekweto kino kyalese abawerako ddala nga bayiridde emabega emitayimbwa. Embeera eyabaddewo mu mbeera y'okukola ebikwekweto bino, abantu ba bulijjo baavudde mu mbeera ne balyoka bagenda mu maaso n'okuba nga batabukira abakulu okuva mu kitongole ky'amasannyalaze. Kyokka olwaleero poliisi etegeezezza nti abantu 50 be baakwatiddwa mu mbeera eno. Abamu ku batuuze aboogezeganyizza mukono wa Nabassa David Katowagubi bavumidde ekikolwa ekyakoleddwa era eryanya eryasuugiridde eryeyambisiddwa n'abakulu okuva mu kitongole kino ekya UMEME bwe babadde nga bakola ekikwekweto kino. Nze obuzibu bw'olina bano aba UMEME ne buno, nze ndi mukozesa mulungi w'amasanze n'ebiwandiiko bino nabyo aye ntambwire emirundi egiswika abi nze omusaadde owabulidde eno mu kyalo tebali kwiza mita ate nga beene n'abaagitwala ni mita mbadde njinda bwe yafa benyini bagitwala n'ebiwandiiko bibino mbirina. Nze naidye kuno okuva olweddo nga bagemye omukyala wange nga ndikubuuliza woni bananga abali wano nti wembanga neighbor alina amasanalaze nga yasasula era nga alina mita deni nze nga nkali kuna power ate ndi mupangisa nsobola okubukoba neighbor netufuna ewayi yegasa nengitolera wale nti naida ku muzigo gwange nenkozesa amasanalaze kubanga agewange amazima gene mbayirenga. Kaakati mu mbeera eno mbaka wa pulezidenti okuva mu disitulikiti y'e Luuka ng'ono Yonadi Katende ategeezezza nti embeera ey'abantu ba bulijjo okubbira amasannyalaze ebadde esinze erabikidde nnyo magombolola agasinga mu disitulikiti y'e Luuka, era nga ensonga lwaki abakulu okuva mu kitongole ky'amasannyalaze ekya UMEME basazeewo okusobola okuba nga tebe batyo beenyigira mu kukola ekikwekweto boolyawo basobole okuba nga tebafunza abantu abeenyigira mu kikolwa kino. Wabula ategeezezza nti ayagala bannabyabufuzi abagenda bawaga abantu mu kitundu kino ababa bali mu nsobi basobole okuba nga tebalekerawo abasomesi ku ngeri gye basobola okufunamu amasannyalaze mu ngeri ennungamu. Luuka ono record kimanyiddwa nti we wasinze okukolebwa vandalization okutema waya zize mbagambye zivaawa ekaliro gavumenti n'ettakamu ssente nyingi nnyo zikomyawo. Luuka n'ekitundu ekikiyitibwa mukulu nandala mafaabi mu Uganda yonna andi mu Luuka ekitundu kye bayita Nawampiti Bulanga gombola kyendala ndi about 3 ne Busalamu ge magombola mu Uganda on record agasinza irigo connections. Kaakati gwayagala okuba omubaka w'abantu nga ne ku senta bakimanyi tekitundu kyoyagala okukiikirira kyekimu kukisinga obumenyi bw'amateeka amasannyalaze ate n'obanga owagabuwazi bantu babe abajja okuyamba ku mbeera. N'olwekyo bwe tuba twagala kino kitereeza njaba kwegayirira bannabyabufuzi bamwe abaagala obumu beeyambisa empola kati bali wawano weyade senga tusalawo ne UMEME kati nti can you please process all those files court bagenda kufuuka balamuzi.